mukolo enkya abe Fort Portal leero bagenda kusula mu ngato nga bakuba ndongo. Tutegese ente 25 nga zireeteddwa abalimi ab'enjawulo oyo maleeseemu emu ow'embuzi owaki. So abatalya nnyama ya nte bagenda bafumbira obutiko bulimu ekinyeebwa. So tujja kubeera mu kisaawe Buhinga Fort Portal mu tawuni, abayimbi bonna ab'omu kitundu ekyo n'abalala baagala ennyo enkyukakyuka ey'omugungu temusubwa mujje. Ku Sunday ye party ezisa byalo etuyise birthday party of the century. Birthday party of the century yakulwa mukaaga. So atayitiddwa ndabira ku TV. Ne tujja kulaba nti waliwo option y'okuba nti osobola okubutakka supu wadde ng'oli ku TV. Yes, kubanga tugenda kubeera na birungi byereere, birungi byokka byokka. Bagenda entebe olwakuba nti ekifo si kinene. Twali twagadde Namboole naye ab'e Namboole batumye batugambye wafunda. So ne twagala ate okugatta okuleeta aba Power, aba DP, aba Nuupu, abaani kati ye party yabadde yaba mobilize buli kibiina kiweereza. People Power erese 1000, NRM erese 200, bino ebibiina ebirala birese 5 okulaba ntuweereza abantu abo abalina okubeera n'omukulembeze. Kubanga omukulembeze weetaaga ebibiina byonna. Omukulembeze waffe Commander Land Forces, Commander akulira abasirikale ab'omu ttaka, ab'omu mpuku, ab'omu migga, ab'omu bibira ebya Uganda, gavumenti ya Uganda. Buli owali omusirikale gw'olaba atambula nga atambulira ku ttaka nga si mu bbanga. Commander waabwe bamuyita General Muhoozi Kainerugaba. So ye mukama waffe ate ye president gwe tu addako. Kubanga kiseera kituuse emiti emito bateme ku mbaawo zino enkulu zikole emyango, then tuteekeko emiti emito gisereke. Wenno ogamba muli mu birthday n'omukulembeze na mu mayinja yagambe ngo ebintu byagaanye Uganda lineeno ekyamulumye tetwamutese ku lisiti y'abagenda okuyimba ku birthday. Kyamunyiza nnyo nagamba kamba kuba oluyimba. That is it. Yanyiize yambuuza lwaki temutese ku lisiti ya birthday. Ne mugamba tetujja kuteekako kubanga nnyimba zo si z'abaana bano omugigigwa. Oyista party noyita abagenyi ab'amaanyi ba Bad Black ng'oteekako Mayinja. Bad Black ayagala ba Brad Pitt, baani tomanyi bayagala Bad Black kati ayagala kulira nnyimba za Mayinja. So byebyo naye tujja kutuula naye. Tujja kutuula naye n'ekirala bamulimba, waliwo omuntu yamulimba nga si president nti agenda muwa ekifo ky'obwa RDC bwe Kalangala. Ne bamuyisaawo namugamba nti muzeeyi tasobola kugamba nti bagenda kukuwa RDC ne bakuma. So abo abalimba Mayinja baleeta obuzibu. Bamusuubiza ekifo kya RDC ate ne bamuyisaawo. Mayinja singa kana akasola akakyusakyusa Nalowoovu yandibadde nga ye Nalowoovu w'Oluganda. Nalowoovu zinamu version kati Mayinja ye Nalowoovu owe mu kibira ky'e Budongo e Masindi. Oli kyera bakiyita Budongo kati ye Mayinja. Kati Nalowoovu w'e Budongo asobola okumala wiki nga takyusiza kala. Weekend anaateekako kala papo, weekend anaateekako bulu. Nalowoovu oyo w'e Budongo. Simanyi ebisigadde ngenda mukubira mubuuze. Yes. Naye nga bambi katumusabire n'abamulimba abo njagala gavumenti ebanoonyerezeeko. Olimba otya omusajja nti ogenda muwa RDC w'e Kalangala, list n'efuluma nga taliiko, kyamuyisa bubi. Yawulira bubi nnyo. Naye nja kwogerako ne mukyala Mireba Balanda ndabe nti bamukonsideringa bamuwa ekifo kye ky'obwa RDC ky'era yagala. NRM baasi kati waliwo emiryango gya baasi gibeera emigale nga tegiggulawo. NRM is a bus eyingira ofuluma, oyingira ofuluma, w'ofulumamu ng'oyagala kwekyusaamu ng'ofuluma ng'omulala atuulamu. So webanga baasi naye zino ezigwa zirinki eno ye baasi ziri Lailand ezedda tesobola kuva kukuba eri bweti nga olaba eyo kampani ya muganda wange Next Media kuba naye ekutte ekkubo lyerimu bweti kati ye NRM. Frank Gashumba leero nsaba muzeeyi amutunulemu bamuwe ekifo kya minisita wa discipline. Is a good man. I've not seen a man atatya ate ayogera ekimuli ku mutima nga Frank Gashumba. Respect Frank. Actually Frank teyakola training y'amagye naye njagala kati bamuwe obwa general. Yes.
abeere General Frank Gashumba of Ukrainian Special Forces in Kampala. One man's army kati yegasse ku Chairman Mao. Bana abavubuka balekerawo okuvuma balooza bye bavuma naye tulina abasajja abagezi. And one of them ye Frank Gashumba. Oh, bwino mungi. Too much, bwino mungi. Tusirika. Ffe tumanyi project. Ffe project mulooza Muhoozi ye project. Naye tulina projects nyingi. Yes. So ndine essanyu nkubiriza mwenna aba People Power ne abayimbira People Power. Mwenna tubayise mujje kubanga ne principal wa Muweka Mocha agenda kuyimba ku list kwali. Ayimba saa mukaaga ogw'ekiro ku lw'omukaaga. No, luli yatuuka ku gate nga aze n'abantu mukaaga ate nga bamuwadde kali abantu babiri. Please, let's respect organizers. Tojja mu show ng'ojja n'abantu mukaaga, jangu n'abantu babiri, abalala basigale wabweru. Yakola ekizibu naye yagambye kono tajja kujja n'abantu. Wanajja n'abantu era bajja mugaana abasirikale. Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusange Bannankulabi ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: 0702 104 125 oba 0755 311 731 oba 0777 223 405. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.